buno bwe bubonero bw'omuntu atawanyizibwa amajini, atawanyizibwa lubaale oba atawanyizibwa eddogo. Kwoyawulira kye kikuluma ti ndiko ddogo, ndiko majini, ndiko mayembe oba ndiko bulwadde buzungu. Njagala otunuulire vidiyo eno gimaleyo. Bampita Godfather the spiritualist. Banji bambuuza spiritualist kyeki. Spiritualist yoyo omuntu omulyoyi w'emyoyo awuliziganya n'ebitambula naawe naye ate nga gwe tosobola awuliziganya nabyo, ng'ofuna effects ze bikuleetako naye nga tosobola mmanya bwe zijja na bwe zivaawo. Kati awuliziganya n'ebyo n'akuwa solution n'otereera, gwe bayita spiritualist, omulyoyi w'emyoyo. Ontegedde bulungi? Kati omuntu atawanyizibwa bino wammanga, gwe kimanye ekikutawaanya ngenda kikuteerawo wano. Otawanyizibwa lubaale, otawanyizibwa majini, baakuloga, oliko mayembe oba oliko obulwadde buzungu. Number 1, omuntu yenna ng'ogenze mu ddwaliro bakujjanjaba obulwadde naye tebuwulira ddagala. Nga Ssejjirinya. Ssejjirinya sick spiritual medicine, sick spiritual attention. Bako baganda bakunkweka naye nandikututteko mu nsozi eyo n'omalayo emyezi n'obeereko eyo. Olina ebikutawaanya ekifo kye watuulamu ekyo n'anaakiddamu naye tajja kuba bulungi singa wali baawo akiddamu omulala. Kasita obulwadde bubeera nga tebuwulira ddagala bwekyusa mmere mbaliga. Gendako mu Kiganda, gendako mu Kizungu, beerawo oti. Woti. Namba 2, omuntu atawanyizibwa wansi w'ekiwato wano. Emabega se maaso. Wano, emabega. Wano. Wano mu kiwato wano. Nga wakuluma obanga otuula obanga weebase mulimu abakazi. Ajja n'agamba bakabina ke kanene nnyo. Ngenda n'entuula ne kaluma. No please. Si kabina ke kanene. Wano wakati awo wabeerawo amajini, obeerako amajini nga gakutawaanya. Omuntu atawanyizibwa ebigere nga byokya, ng'ebigere byokya oba biri mu ngatto oba bibisse mu bulangiti ng'owulira nga bikwokya, obeerako ebintu either bibiri. Wandibaako obwakiwanuka mu lubaale oba ng'oliko eddogo lyerikuma omuliro ogwo. Oba kale ekisalawo oliko lubaale oba oliko ddogo, bye birooto by'oloota byawukanira wa. Nabagamba ebirooto by'omuntu bwe bwa Katonda obutambula n'omuntu. Katonda gy'omunoonyeza mu makyaki wa mizikiti si gy'ali, Katonda ali mu ggwe. Africanistically mu nkola ye ey'ekifirika Katonda atambulira mu ggwe. Mu ggwe mwatambulira. Kyova olaba nga buli kimu yatonda ebintu byebi. Eriiso lino n'atonderako lino. Ennyindo eno. Emimwa guno. Emikono ebiri. Okuva ku lubereberye ng'atonda Adamu n'ani? Ne Eva. Kyova olaba n'Omuganda kubanga alina obwakatonda mu ye yatuumanga ebintu ebyebi bibiri. Sseŋŋonzi na ŋŋonzi. Nambwere sembwere. Sembuusi na mbuusi. Nassaka saka. Semmanga na mmanga. Yalimu obwakatonda obumuweereza ng'oza yakizuula atya? Yakizuula atya? Gitwale ku YouTube video era gyeraze kuba ewanvu gye tugenze ku YouTube. Bino gisaawe ku YouTube tumaleyo ensonga zino. Godfather Yugi. Ekirooto bwe bwakatonda obutambulira mu ggwe ng'omuntu. Kati woyawulira nti kino oba kiri, omuntu yenna ng'oloota ebirooto olina obwakatonda obukulabula era obukuwooninga obukuleetedde solution ey'okusumululwa, naye bw'oba togoberera birooto byo bye babikulimbiramu togenda kutereera. Ate ebirooto ebyo tebigenda mu ssabo. Abantu abasawo Abaganda tebakola ku birooto, tebakola ku lubaale.
abantu abagaba eddagala tebakola ku lubaale kubanga lubaale tabeeramu ddagala. Buli lwofuna ebizibu ng'okozesa eddagala ly'abasawo nga terikola egganda era kitegeeza oliko lubaale yakuluma, si ddogo si mayembe si majinni. Kubanga lubaale tawulira ddagala kompulitire era naliriwulira ne bw'oliba ofa. Kati abasawo balimu ebikeebi, balimu abaluutansozi ne babeeramu ne bano abasawo abaganda. Abaluutansozi be batereeza lubaale be bali mu bwakatonda obwogerezeganya n'amayinja omubeera obubaka obwo nga bw'olaba Amuni yabalamaga genda yenna gye balamagira ojja sangayo nsozi za mayinja, genda ku Walusi nsozi za mayinja, genda ku Bakka nsozi za mayinja, genda wano Ekungu nsozi za mayinja, genda Wanakayima nsozi za mayinja, genda ku Arafa e Makka nsozi za mayinja, genda wa kati the ability to communicate with the stones. Abadiringira ku nsozi ezo betuyita abaluutansozi be batereeza lubaale tebakozesa bidagala bigenda okole kino wagika kano wano era abasawo bakoze kinene okwonoona lubaale w'abantu. Obwakatonda bwe bukyankalanya ne babukujjako. Kakati bw'otandika okutereeza okugoberera ebirooto bikulagira ddala engeri gy'ojja bigoberera okuva ku step 1 paka ku step 2 paka ku step 3 paka ku step 4 paka bw'ovaayo. Si musawo yatuwaako ebintu ku mutwe ne bimugamba atuwe kino aleete kino akole emikolo gya gundi akole kino akole kiri kyova olaba nga mukola ebintu ne mutatereera kubanga bye mukola mwabijja mu ntegeera yammwe, kubanga byokola wabijja ku ntegeera ya musawo, kubanga byokola abijja ku ntegeera ya Simaya jjajja bamweyana Simaya jjajja kayiikuuzi jjajja kalondoozi. Tewajja bintu ku bwakatonda bwe obw'oku mutwe gwo birina kuva wano a step. Omuluutansozi n'akuyamba bivuunula oba tobitegeera kuba mulimu ebijja nga biri straight n'ebijja nga byekwesi. Kati ebiri straight osobola byevuunulira omuntu n'aweera mu kirooto ng'akugamba situka ogende ku lusozi Walusi mu mayembe g'embogo n'okiroota emirundi egi ena oba n'ondoota emirundi nga 10 nga bw'otekawo omutwe olwota nkugamba jja tugende kubanze ndi muluutansozi y'ensonga lwaki mbeera nnyo mu birooto byammwe nnyo. Bakamaawo bakugayidinga kozesa ono akutwambuze akutwala akutuuse. Kale ne mbamu ebirooto ebijja nga byekwese n'oloota nga muli mu malaalo musima abafu ate olaba wali bali mu kubafumba ate olaba eno bali mu kuziika ate nga tobitegeera biri awo. Kati awo bakuvuunulira tibulamu abalongo be basituse mikolo gya bulamu. N'oloota nga oliko abasirikale magye gakukutte gakuwambye gakusitudde mu bbanga gakutwala. Museveni abakutumye Kayihura abakutumye bakugoba bakuba masasi kirooto kyekwese togenda kitegeera era bulamu akusukumidde omukuumi we Lubowa amayembe gakubanja ente yaago effumu lyago empingo yaago n'omukolo gwago ogw'ekijjulo bikolo bimale obeere ng'ofunye obukuumi kubanga gy'olaze togenda sobolayo. Kati obwakatonda bujja bukugamba nti gwe life gy'okwata togenda gisobola weetaagako abakuumi naye abakuumi abo tebagenda kugoberera nga tobawanze. Jangu osooka obawange olyoke otambule mirembe. Jangu obawange jangu obeeteekeko bali wammwe mu kika beewammwe bajjajjammwe babakozesa buli omu abakozesa gw'olaba ali mu levo gy'oyagala okugoberera era bw'ogaana wayita akaseera mpawo kaaga tibamusibye emyaka 5 mu kkomera baamukwata naye yayita wali mufu embwawo yawunyiriza yagenda mpaka wuwe baakola biki ng'ofunye ebizibu kompulitire baakulabula tewawuliriza nga tuvudde ku muliro mu bigere
tugende ku mutwe ogubobba, omutwe nga teguwona, omutwe nga teguwona, nga gukuba tewaba kyakkola. Oyo kiwanuka akubanja emikolo gye, akubanja ennyondo, akubanja ebintu bingi naye tomumanyi. Olina abantu boolaba ekiro obeera awo noolaba ago majini, oliko majini. Owulira amaloboozi oli muloge. Muli ewaka naye temukwatagana, oba oli mukazi oba oli muki, muli awo olina obusungu oba ettumbiizi obutakoma obutaggwayo. Olina obusungu tebukoma tebuggwayo, bakunyiza lwakutaano mpaka kati okyanyize lwakuna lulala. Tonyega bantu oli awo, bw'olwana oyagala kutta. Oliko ekikyamu, oliko amajini. Bizinensi abantu tebagula, naye buli kimu weekiri waliwo ekikyamu. Waliwo abawulira nga wawunya naye gwe towulira nga wawunya. Buuzabuuza ku bantu bajja kukubuulira. Tujja awo munnange naye wawunya bubi. Naye nga tewawunyangako. Nga tewawunyangako, bizinensi baagisiraanya, bizinensi baagisiba. Oli mukazi naye tolina appetite yeegatta na bbaawo. Gwe wafumbirwa nga omwagala, oliko eddogo. Tobuuza. Olina ebikkuba ne bikwogererako ne bikola amaloboozi ne bireekaana. Oliko amajini. Tobuuza. Tobuuza, oliko amajini. Era waliwo okubuuza. Ebirooto byonna by'oloota biraga nnyo obwa lubaale. Oloota ente, oyo lubaale. Oloota ebyennyanja, oloota ennyanja, oloota amazzi, oloota ebidiba, oloota abasirikale, oloota eggulu libwatuka, oloota eggulu likkuba, oloota engoye, oloota ensozi, oloota kkala, oloota. Oyo yenna lubaale yakubeerako. Oyo yenna lubaale yakubeerako. Buli mwaka otandika bupya naye nga ssente ozifuna. Teri gwe baloga n'abeera ng'afuna ssente nga bwezifa. Gwobaako lubaale, ne baba baakuloga lubaale abaakubanja ye abasobola obbeeterereza. Kubanga oyitawo zifuna ng'ate baakuloga butafuna. Naye ofuna naye buli mwaka odda wansi odda mabega otandika bupya, otandika bupya, otandika bupya buli mwaka. Oyo lubaale. Oyo lubaale. Tobuuza. Lubaale nabagamba bwa Katonda naye ng'ewanvuye nnyo. Ng'ewanvuye nnyo. Munaagimalayo? Ngivuge? Aya. Lubaale bwa Katonda obwogerera mu muntu. Omuganda kyayita lubaale. Kubanga oli bw'agamba nti ze mpewo ziriwa? Tugende ozitwawulire. Omuntu atugende atugambe nti ono ye bulamu, yalina amatama amanene, ono ye ddungu, ye muddugavu, ono ye lubowa, ono ye kiraalire, jjembe lya lubowa, ono ye kayiikuuzi, ono ye katabaazi, ono ye gundi, ono ye bamweyana, ono ye maama nnakku, ono ye walusimbi, ono ye nti guno muzimu, ono lino jjembe, lino jjinni. Tugende oli abitwawulire nti bibino. Bwa Katonda obubeera mu ggwe. Bwe bwa Katonda obubeera mu ggwe. Oba ontegeera bulungi. Kati buli ky'okoma ng'ogenda owakanya obwa Katonda obubeera mu ggwe, nga butambulira mu ggwe, bujjira mu ggwe, ly'ebbanga ly'omala mu kwesaanyaawo. Ly'ebbanga ly'omala mu kwesaanyaawo. Munene mu paati 2. Kawanvuye nnyo. Bampita Godfather mbeere bulungi.